Waiswa Mufumbiro omugobe ku maziika singo tajjanga era ekyo maama nkusaba oyolanga ebbaafu y'enfuufu n'ogimuyiira ku musajja oyo. Musajja n'endwala n'enjagala n'embanga ngenda kufa mundaba enze nazina bwe nfalala namwe abamawulire namwe mundaba. Niyo omusajja n'avaayo n'akuduulira ate bwe nandifudde yandize ataaziike. Tajjanga okunziika kino nkibagambidde wano, tajjanga amazima ga Katonda mu ggulu okunziika. Statement gye yakola yali statement nnene nnyo. Kama wange Kyagulanyi ng'ali mu kunsaasira nti omusajja ffe Ssegirinya ng'olabye n'obulwadde bakama bange bonna nga bansaasira nga nvuma. Kintu ekyo kyampisa bubi nnyo nga ndi ku kitanda, kyampisa bubi nnyo era tekisobola kunva ku bulamu bwange. Olwekyo tajjanga ku maziika gange, tajjanga bwanze kyemmanyi nze njo mumusooka okusinziira ku basawo bye baŋŋambye nga nze Ssegirinya, kyemmanyi nze njo okumusooka okufa. Honorable Loza lwaki yayogera statement? Simanyi lwaki yajogera. statement kubanga mukwano gwange olalo simulinaako buzibu naye simanyi lwaki yakola statement efaanana bwetyo. Disrespect nganze eteekawo embeera mu bannayuganda kubanga oli mumyuka wa mwogezi wa kibiina ate yeerabira nti oli mumyuka wa mwogezi kigambo kyoyogera kigenda vayiro oba okiraba. Bannange ekintu omusajja kye yankola nga nfa kuba akuulwa agenda okwogera ekyo amazima ga Katonda mukuluka bakamala okunkolako spinal operation n'adde bajja mu ddwaliro spinal cord operation n'adde bajja mu ddwaliro nga bakiraba okwetonda kwena kusikwetaaga abeere gy'ali nange mbeere gyendi tetusobola kukola ku munu statement bwetyo ng'afa. Amazima ga Katonda mukuluka tebagenda kuzza Uganda nga ndi mulamu era singa ndasigala Nairobi nali ngenda kufiirayo kubanga okusinziira ku ddagala lye bantaddeko abaleete empapula wano nzibalage mbalage ne discharge form. Esente ezigenze mu lwadde buno ziri miliyoni 75. Sinze nsaasaanyiza parliament. Waliwo ku Facebook live n'Ensereko Muhammad ne bagamba omulwadde lwaki atujja ku Facebook live. Discharge form UMC hospital gyembadde zizo empapula ezabadde nfunirako obujjanjabi buli ddagala gye bampa napandiike. Ng'ovudde kulya ssente okuntuukako ekintu ekyo bwe kyakolwa kirina bye kitaasanyula nti wandibadde osooka n'otegeeza ab'ekibiina nga tonnategeezaako balala. Ovuwiiki nange nzikaanya n'abaayogera ekyo naye nasooka mu kibiina kyange ne nkitegeeza ensonga eyo. N'olwekyo eyo nnyinza okugamba nti engeri gye kisaasooka mu kibiina bategeeza ku nsonga eyo naddala ey'okusonda kuba yo ey'obulwadde baagimanya ey'okusonda ekyo nnyinza okugamba nti it was a mistake okubanga saasooka mbakama bange kubeera nga mbategeeza ku nsonga eyo ey'okusonda kuba nabo baali basobolera okukola mekanizimu ensondera singa parliament yali egaanye okukola ki yali egaanye okunsondera naye nga ssente ze yansondera zantuukako. I thank God that finally I'm back on my feet. I've been admitted at UMC Hospital, Amsterdam, and I've been battling with lung diseases, hypertension, skin cancer, and many other diseases. And they discharged me, but I remained as an outpatient, and I'm supposed to report back at UMC Hospital on 10th October. But I thank my party president, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, and our Secretary General, Councillor Lewis Lugongoya. They have been working hand in hand with the Nupo diaspora so that I get better medication. Oba n'ekibiina nga waliwo
Parliament mukusooka yasooka n'ensuulirira kuba nagenda e Nairobi n'embeerayo essente z'e Nairobi nze yazeesasulira mu Nairobi hospital. Parliament ensudde naye ng'ate Parliament nagitegeeza era n'empapula nzirina naye nagamba nti abo bwe bakama bange bwe baba nga bagambye nti tebaamanya nti ngenda kutambula bo basazeewo okwogera. Kakati oluvannyuma nnyo lw'embeera yaliwo Parliament ekintu n'emala n'ekiyingiramu era ne bazaawo Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda yaleeta ensonga eno ne Honorable Neropu Mathias Nkuga ne bagireeta ku fulo ya Parliament baga nti munnaffe embeera gyalimu mbi. Munnaffe embeera gyalimu mbi nga bo baŋŋamba mbu nalina okuyita mu medical board muli b'amawulire muli wano njagala muve wano mugende ow'omwogezi wa Parliament Mwami Kulisobole abalageyo medical board abalageyo ebbaluwa egi ng'eva mu medical board kuba naffe be bazze bajjanjaba kubanga omuntu aba bubi nga process ya medical board tasobola kugiyitamu nga omuntu mulwadde toyinza kuŋŋamba kuba kati medical board ng'osomye bw'olina okutambula mu medical board oyo owunziko ogirese noga nti oba nfa kanfe kubanga process mpanvu kakati nga byekwasa medical board nti teyampa approval nga ngenda okujjanjaba naye oluvannyuma bakiyingiramu era Parliament yekwasaganyizza n'obujjanjabi bwange paka lwenfulumye naye ng'ate gaali maanyi gammwe bannamawulire gaali maanyi ga Leader of Opposition gaali maanyi ga Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda gaali maanyi ga mukama wange Joero Ssennyonyi omwogezi w'ekibira era mugana wange Joero nkwebaza weebale nnyo kuyimirira nange ng'akumyuka annima empindi ku mugongo ng'ayogera kino nakiri Joero wayimirira n'ogaa nti omusajja afa era ensonga eyo Parliament n'egikwatako nembanga nsobodde okubeera nga nzijanjabibwa ku maanyi ga Parliament naye nga Nairobi nze yeesasulira ne eya tiketi eyantwala nze yagy'esasulira n'enkomezaawo nze yagy'esasulidde naye nga mu gundi mu nkola ennuŋŋamu Parliament yeyina okugulira tiketi yeyina okujjanjaba naye olw'okuba nti bankwasaganyizaako ku kyabbiiru y'eddwaliro ate nabadde sisobola kubeera ng'ate mbazambya tiketi ng'ate mpulira nfunyemu olungu bangu olutonotono nga njagala nkomewo ate mbe nga nsobola okukwasaganya kubanga mbadde eyo nga njira nengerako ku Facebook katono nengera nga mukama wange ali yekka atambula nga nengera namba mwenda waali nga 8 yabulawo mu struggle z'abadde atambulamu kakati nga ngamba Ssegirinya nze embula waawo naye ng'obulwadde bunnuma nga sisobola ate ateekateeka okujja mu Kawempe North okubeera kubagenda kudda mu Kampala kati nga ngamba nti mu Kawempe ani agenda omwaniriza era nga mbeera okwo ku kitanda ng'eddagala balimpa naye ng'ate bwe nsaba Omukama Katonda nti nyamba nzisuuke mukama wange Kyagulanyi agenda okujja mu Kampala atisti nga mu Kawempe gyendi mbe nga nsobola okumwaniriza. Bw'anaakomawo yagambye agenda kuddamu kutama singa Katonda bakuwadde amaanyi oneetabamu mu kakuyege oyo gwagenda siyinza butamwegattako kubanga Ssegirinya ndi musajja wa struggle mukimanyi bulungi nnyo butandika okunoonya abantu abakubiddwa emiggo mu struggle muno ababonaabonedde mu struggle muno toyinza kumbuusa maaso kubanga ekyo nammwe abamawulire mukimanyi nti omusajja Ssegirinya embooko ze yakafuna zompitirivu nabagaa singalira musajja muwanvu naye poliisi emiggo gyenkubye nagyo tegiŋŋanya kuwanvuwa eno mba nkubwa emiggo eno bansiba eno bagira bati okutulugunyizibwa kwenfunye kiringa mwana muto waka buli lwafuna okutulugunyizibwa n'afuna okunyigirizibwako nziba kale olwo abantu bensanga eri bangana kale Ssegirinya byo tumanyi musajja muwanvu musajja akomerire naye kati gwe toyinza kubanga otulugunyizibwa mu ntulugunyizibwa gye ntulugunyizibwamu n'obanga osobola okubeera nga weeyinza n'olwekyo mukama wange amaanyi bwe naba era nga afunye nga mwegali tujja kutambula ffende eggwanga lyonna twongere okulaba nga abantu bafuna message ey'amaanyi g'abantu ne message ey'okwenuma